katono nnyo tukoone ku campaigns nga bwe zitambudde. So far lero lunaku lwa kubiri nga campaigns zitojjera mu Museveni abadde luweeraze mu kusuubiza mu abaddipi gwe ne President wo Mao tumanyi gwe muwagire mu Museveni. Kande tu mu Museveni ali atya. Abadde luweero kati. Consolidating the gains. Protecting the gains. Ati olaba ebbanga lyange lyonna tulimaze wano mwami Kungu. Tumaze omwaka mulamba nga tusomesa abantu ntejja kubaayo kulonda kubwa president. Naye nga tebagala kiwulira. Naye wajja kubaawo exercise. Era abantu abamu bajja kwetoloola eggwanga nga bagamba bagenda kulonda ku bo ne ku President Museveni ani asinze. Kakati in fact abamu bagamba n'okugamba nti kakati abo balaba abo bali mu kuwuddisa abantu. Gwe kyoba okola kiri ekintu kimu kalonde kakuume si kyekyo. Nenninda bagambe nti kabale nga tebakyogera. Kubanga oteko kubanga kabale kalangirire nga nayo mukozeeko. Because that is the end point je twetaaga. Bobanga tonnatuuka kussa libala na kulangirira. Togamba nga abantu nti ogenda kusinga. Okujja kunga gwogenda okusinga si dictator. Okay. Naye kakati gwe gwogamba okusinga bw'aba dictator. Kabale kalangirire bw'obanga taliimu mu nteekateekayo. Oba olimbye abantu kyogenda musinga. Tubeere beesimbu. Waliwo ne muganda wange wanangambye. Bagambye waliwo agambye tuddemu okunnyonnyola abamanyi n'abamanyifu. Anti era bwe buzibu obwo omanyi nze nabagamba kakati eggwanga litandika okusunsula wakati w'abamanyi n'abamanyifu. Eggwanga lyatandika okuwuliriza abamanyifu mu kifo ky'abamanyi. Abamanyifu okyabamanyi. Omumanyifu yafaanana atya? Omumanyifu ye muntu ali popular. Ensi gwemanyi. Naye yamanyi. Ekyamufuula popular kiba kyanjawulo. Si bumanyi. Kati ate omumanyi yayinza n'okuba tebamumanyi. Naye ng'amanyi. Kuba buba bumanyi. Okay. Kati omuntu kwaba ababiri alina okuwa amagezi abaani. Omumanyi so mumanyifu. Kubanga waliwo omusajja we yagamba nti omuntu aba musiru naye n'akuwa amagezi. Aba kuwadde amagezi ag'ekisiru. Kati omusiru asobola okuwa amagezi? Abaako era nekyayina. Kati naye abakuwadde amagezi nga ga kisiru. Kati ebbanga lino Uganda weetuuse okuwetoloola abantu beetoloola niyo balabira ddala nga balimba. N'osanga omuntu ng'ekimufudde presidential candidate kimu bamuwadde emmotoka ate tebabakkiriza nno gigendera mu bo. Toyina gituulamu. Kakati omuntu ayinza emmotoka ey'abapoliisi gye babawa kati tebabawadde zino zibatambuza zaabwe nga bulijjo bwe badde bakikola. Instructions ziri clear. Ate candidate togituulamu. Kati olubaba kuwa goyina kutuula mu yiyo. Kakati ojja kusanga candidate nga ye talina mmotoka ate takkirizibwa kutuula mu y'abasirikale baba mukuuma. Kakati natandika nga emmotoka ekuuma ate ye muvaako emabega ye nga ali ku booda. Ye nga ali ku booda? Ye nga ali ku booda kuba talina mmotoka. Ate kati twakatandika mwami Kungu mu mwezi nga guweddeko gumu n'amafuta gennyini gajja kuba gabaweddeko. Yo y'amafuta egenywera ey'abakuumi yeesigala eyina. Kakati bajja kulindanga candidate anoonye sente z'amafuta okumala ennaku 3 nga takola. So tuli mu bintu byakuzannya. Singa twali nga tusobola omanyi enjawulo ebeera ntono mwami Kungu ebikolwa bifaanagana wakati w'omulalu n'omugumu. Omuntu omugumu n'omuntu omulalu bye bakola bifaanaganira ddala. Era toyinza kugenderera kubikolwa okusalawo oba ddala ono mugumu bugumu oba mulalu. Omulalu asobola okuva ku kisenge waggulu n'agwa n'abuuka n'agwa naye n'omugumu naye ayinza okukola ki? Naye asobola okukikola. Kati eriyo abeesimbyewo nga naye just balalu oba nga bagumu. Kubanga bw'obanga olina by'ogendako oteekeddwa okubanga otegeera ky'otandika bw'okimaliriza nekyogenda okugjayo. Ba presidential candidates tulina bangi wano. Waliwo n'akavuka wali akataakomyewo Katumba John. Katumba oye. Twayinako ne Mukaaku. Naye yeesimbawo.
naye nga balangirira candidate Yoweri Museveni olwalira abadde Mawokota, candidate gundi olwalira abadde gundi. Lubega Mukako awumuddeko. Genda bawulira ku radio nge birango byo bigamba bo bawumudde. Bo luno olunaku baluwumudde. Ffe kyovola banga DP twagaana okusimbawo this time president. Twamugamba sente z'ekibiina eziriwo entono. Katuziteeke mu bululu bwe tunaawangula. Tukole kye bayita parliamentary capture oba local government. Tugende okuvaayo nga government bwe tulema okujjako tujja kujjako ebiteeso byayo nga tuyita mu parliament. Kuba government ekulemberera mu biteeso bya parliament. Kakati bwe ekulema okujjako obwa president n'ogijjako ebiteeso oba ogijjeeko. Abaana Uganda simanyi oba bakimanyi nti mu parliament kisobokera ddala kasita mubanga mwalonda abantu abategeerekeka. Kisobokera ddala okuba akalulu akaddala ne mujjako president aliko. Ng'ensonga mu mugyeteereddewo. Okay. So kitegeeza nti bwe mubanga temusobodde kumugirako mukali akanene, bwe mubanga ddala mwabadde beerufu ne mulonda ababaka abamanyi ekyokukola, era musobola omuggyako bw'abanga tasaanidde nga mumuyimpiikinga. Naye wano e Uganda ebintu ebisinga tubanga omuntu akasuka effumu lyayinawo lyokka. Naye ng'ekigendererwa kye kutegeera ludda ky'empologoma lweriko. Kakati neweebuuza bw'omala oddikasuka ku mukono ogwa ddyo n'okizuula nti ekyamazima yeeri wamma yiiri eri kugwa kkono, kati oba ogenda kuzzaako ki? Abate nakyo zaako. Abantu baffe abatuwuliriza mumanyi wano batera obagamba bino ssemateeka bwegamba. All power belongs to the people. Kakati kambabuulire, the only period we mubeera ne power eyo gye boogerako yeey'okulonda. Okay. Nga mulonda abagendo gikozesa. Kubanga kagamba who shall exercise it within the meaning of this constitution, pursuant to provisions of this constitution. Okay. Kati obuyinza obuli eri abantu mubukozesa mu kulonda kwokka. Baddawo nga ndi mu kwekenneenya n'ebibuuzo by'abantu bibyo mbiraba bali ku TikTok, abali live ku TikTok. Obubaka buli awo. Amin. So bw'ozannyira ku kana akaseera mu abantu abatuwuliriza, ke kaseera kokka ggwe k'olina obuyinza. Kati bw'okazannyirako n'okkiriza nti oli amala kuwa ssente akati n'olyoka omulonda, kitegeeza obugabye obuwaddeyo. Okay. Nze nabagamba nti mukkirize ssente ze babawa muzirye, naye nga oyina ekigambo nti nkukkiriza zanyira ku lubuto lwange, naye sigenda kukkiriza kuzanyira ku bwongo bwange oba ku mutwe gwange. So sente ozirye bazanyire ku lubuto weekyuse olye naye bw'otuuka okulonda kozesa mutwe. Okay. Ogutogukkiriza guzanyirako. Tokkiriza mutwe guzanyirako. Nje kulaba nga bitamo. How come DP didn't have a presidential candidate yet we have potential figures in the party like you? Ashley Nicole aliko mukutu gwa TikTok one. Yes, ekituufu lwaki twagaana is because we don't believe in the process at presidential level. Amateeka tegakyusibwa. Kati eyeesimbyewo ye yalonda n'abagenda obbubala n'obbulangirira ku bwa president. Twaleeta proposals nga tugamba nti wakiri tulonde nga bwolaba e South Africa nti judicial committee ekola ereta process evaamu okulonda electoral commission. Kolenge Namibia, tukolenge Kenya nti epano eriko ne coalition of parties ne Kenya Law Society yeronda, kati awo president n'omanya nti akakiiko kano tekeekubira wuwo. Tulondenge Mozambique nga wakaba parliament be balonda electoral commission. Naye wano candidate omu yeye nyini akole list nga bwe yalonze task force, bwe yalonze amajege, bwe yalonze buli cabinet ye, era bwalonda electoral commission n'osuubira nti yeraliikiridde be yawadde omulimu ogwo bajja kulangirira omulala tekisoboka. Okay. Well, tugende buterefu ku bigenda maaso mu bibiina by'obufuzi kitokota mu NUP. Ticket zagabiddwa bendera ba card kwano gwo munnamateeka munno senior council Honorable Medad Lubega Segona y'omuku Segona to manyi list wajjabe maybe I should start with the general question.
were you surprised by kyewalabye mu kugaba bendera kuno? Kakati nina ebintu bye neewuunyiza nze omanyi mbaako ebibuuzo bye neebuuza mwami Kkungu. Abantu bwe babanga okugaba kaadi basooka kugaba interview, kati nze neebuuza Sseggona yagudde bibuuzo ki? Nina okuwandiika bye weewuunya. Kati nze nina okwewuunya. Nina okuwandiika ebibuuzo by'obuuza kubanga they seem to hold a lot of water. Okay, kisooka. Ekisooka omukulembeze w'ekibiina ekyo tayito ye gye bamuwa eri popular ye principal, si kyekyo? Yes. Principal abeera mukulu wa ssomero. Babeera bakulu ba ssomero. Teriyo ngeri yonna mukulembeze wa kibiina ekirimu abantu abalina obuyinza obwenkanankana gyayinza okubeera principal. Principal presupposes pontification, nti omu nga yakola ogw'okulowooza abalala bakola gwakugoberera. So n'olwekyo kati bw'obeera nga oli mu kibiina ekyo kitandika okundabikira nti teweetaaga nnyo kulowooza. No, tugende mpola. Ogwo bagukukolera. Katono nnyo. Waliwo interviews ezaaweebwa. Kati obuuza ki? Kati ndi mu kubuuza. Obanga okugaba kaadi baasinzira ku interview ezaaweebwa. Kati mbuuza munywanyi wange Sseggona yagwa kibuuzo ki? Kyekisooka. Era yali amu interviewing nga yalina bumanyi ki obwasukka ku bwono. Era ekyokusatu obumanyi obwo bwali mu field ki? Kati nze ntandika okutegeera nti obviously yali ayina ggwa. Kati ekyokuna gw'osinziira ku yayiseemu okutegeera bumanyi ki obwali bwetaagisa. Okutegeera akakiiko akaali kabuuza ebibuuzo kye kaali kanoonya olina kutunulira otunulira yasinze kyayina. Era nze natandise n'okulowooza nti osanga wali otuuka awo ne bakubuuza okolemu akapeera, kati Sseggona akapeera kamulema. Yali takasobola. Kubanga nze tewaliwo ngeri yonna gye nnyinza kutegeera Sseggona kye yagudde ono omulala yayisemu n'akiyita Matiya Walukaga. Kati nze sisobola kutegeera okuggyako akapeera tewabaddewo kirala, tewali kyensuubira. Bati babadde batunulira ebintu bya mirundi ebiri okusinziira ku bo 40 yawano mu komiti 40 60 yeeri mu field oba field yaleese obuzibu. Kati akapeera wano 40 then 60 ku ground. Ku ground ffe tuyina mu mateeka gye bayita prima facie case, ekintu ekirabibwa n'akola ki n'ayonka. Omuntu aba yalondebwa, waliwo obujulizi obulaga nti alondebwa abantu abo. Oba kitegeera. Kati ku ground baakoze batya? Bataddewo mu box abantu ne balonda oba baakoze opinion poll? Bwe baba baakoze opinion poll, sampling procedure baagijjeewa. Sampling procedure. Ogamba tubuuze ku ono nono tumanye. N'olwekyo njagala kutwala omukisa guno nsaasire muganda wange nti ekyamazima abaana abo baleka bakola omulimu gwe bateekeddwa okukola okufuna bye bateekeddwa okufuna, nga ekimu ku byo kwe kwejjako abantu abatabafaanana. Era bonna bajja kuggwamu. Abamu bayinza obutagenda lumu, naye bonna bajja genda baggwamu basigale nga bo nga bwe bafaanana. So kino kiyinza okuba nga kagenderere nti abayivu nga ba Medard Sseggona bonna bajja kuggwamu, ba senior lawyers, senior politicians, abasajja abaweebwa ekitiibwa nga kagenderere okubagobaganya. Anti kakati gwe kasita bakuzuula nga gwolowooza nti abakulembera si principal oba si ye president wa Uganda, otandika okufuna enjawulo. Nze bwe ndowooza kati gwe bw'otandika okubayingiza mu kyokunoonya obukulembeze nga ate jjukira bo babadde babuyina okuva edda. Okuva edda ye abeera ye president. President wa ghetto then. Kuva dda nga president. Etaito ye abadde agirina, era abeera n'akatebe kaliko ne gundi coat of arms, abeera ayina n'ejje alambula oluusi ne gundi. Tetukulambula ku magye.
kavule gwe kasitolaga ndowooza nze ntandise okulowooza nti kasitolagamu ene signs of disapproval gobeera tojaayo mu ranks zaabwe kasitoga nti naye kino edda bw'osoma waliwo Darkness at Noon by Arthur Koestler yali akola interpretation ku Stalinist government yagamba nti it follows a pendulum swing in history moving from absolutism pendulum abatuwuliriza tukayite ng'oluwaya oluwuzi kati ng'ekintu kyekwatako gwe ng'oluwuuba nti swinging from absolutism to democracy and from democracy back to absolute dictatorship. Ano musajja yagamba musajja yali mukomera yaliko mu gavumenti n'avaamu favor n'aggwako favor ya gavumenti ne bamusiba n'agamba nti we are faced with the pendulum movement in history. Musajja bamuyita Arthur Koestler n'agamba swinging from absolutism to democracy, from democracy back to absolute dictatorship. Kati n'agamba nti if instead of clinging on you gaze upwards you will become dizzy and fall off. Kakati ngalaga nti oyina kwekwata ku pendulum ye omukulembeze awuuba mpuube bukifo ky'okwekwatako kasitoba ng'oli mu kusamaala okebera waggulu ojja kufuna kamunguluze gwoveeko ogwe. So kakati nga kiraga nti omukulu Sseggona has fallen out of the swing. Did this come as a surprise to you? Waliwo ekintu kyoba nga obadde ng'akiro akisuubira naye ate ne kiggwako bugwi. Era mu katabo kenyini omusajja yagamba nti kubanga yayogera ne ku execution ye nga bamutta. I don't know how but somehow it's a fictitious piece. N'agamba nti a dull blow struck his neck. He had long expected it yet it took him unawares. Baali bamutambuza okugenda okumukola ki? Okumutta. He had long expected it kuba bali bagenda kukutta but yet it takes you unawares. Kati waliwo ekintu ng'obadde ng'era akisuubira naye ate era ne kiggwako kubanga wabeerawo kagezi akugamba naye tekisoboka ate era nsuubira naye yennyini abadde akiyinako okukirowooza nga kiringa ku 20 ng'agamba nti ate nze kale osobola okuba tonjagala naye kirabikira ddala nti oneetaaga era badde ekyo badde akyogera publicly nti oneetaaga boyinza okubanga tonjagala ng'omuntu ninga byenkola kuba nzijukira olutalo lwe yalwana mu kooti wano okusigaza ekibiina ekyo nzijukira ne mu kusookera ddala enkuŋŋaana ezatulanga ne mmakage ewuwe in the beginning of this party nga babagobaganye eno neeri I don't know yakola ki ekibiina yakola ki abakulu bano kakati kino kibeera kubeera nga tebakwagala just ndowooza waliwo enjawulo nnene mu Uganda bwe nagenda ekula ebibiina bigenda kufuna ideological anchor chain kati ekibiina ekyo kijja kwongera mu maaso okufuna abakifaanana abatakifaanana kyongere mu maaso okubejjako naye kijja kusigaza n'abo bannakigwanyiza abaagala okwefuula abakifaanana naye nga tebakifaanana kuba nabo babaayo. Nze njagala okutegeeza edda omukulembeze w'eggwanga yagenda n'afiirwa maama we naye dda naye twalina omusajja awo omukulu gwe bayita kasooka tindooza ye omukulu Nyombi Tembo naye yakaaba ne yeesiba n'ekinyu kino ekya Ssemwandu ningolebe ddala akaabye ennyo naye kati ngo tuli mu kwebuuza naye abadde amumanyi kuba maama omukulembeze w'eggwanga ekyamazima oba n'omukulembeze olwawo mulaba maama we naye abantu abamu bagamba nti ekintu ekyo kyamufunyisa n'obwa minisita mu gavumenti eyaddako so eriyo abantu abakola ebintu bwe bityo okusobola okufuna ebintu ebyenjawulo nabo bajja kusigalamu naye nga there must be ideological alignment. Ebibiina bitandika okukolana nga mukola mmwe abafaananya endowooza nammwe mukola ekyammwe eyo ne mugitunda mu bantu n'abeefaananya endowooza ne babeera mu kyabwe nakyo ne bakitunda mu baki mu bantu. Kati system ne ziba nga ate zeetegedde nti tulina kutandika kufuna kusunsula tufuna abakulembeze abajja mu society gye tulina.
nawe nakulenga owandiika abasajja bamu ku bano baali mu kibiina kyo mwoli ekya DP nga oli omukulembeze batuyingira akalulu ne bakwatamu engugu ne bagenda eri bagenda okunoonya greener pastures era nze nawandiise ne bagamba nti mwabagenda nti mugenze kunoonya greener pastures mwe mwali temukimanyi nti you are the greener pastures kakati they were the greener pastures naye katatemu abo bagenze kunoonya kati ffe tulowooza nti ebizibu by'ensi eno ebiri mu opposition politics ne politics yenna passe tibiri restricted to a political party. They are anchored in a wrong system gye tulina okusolovinga kubanga kakati n'abaagwa mu primary za NRM nabo tuli mu bawa tiketi kati ate nga ffe tugamba tulwanyisa NRM olw'effugabbi kati nabo bo aba NRM aba bagirimu kati ate nabo balina gye balwanyisa kati gwe ekibuuzo ky'olina okwebuuza yo NRM oluyeriwa ku byonna where is this thing? So enkola eziri mu bantu enkyamu n'entuufu zigenda kutandika okutufunira ebibiina by'obufuzi ab'enkyamu babeere bokka ab'entuufu babeere bokka abezifaanana zokka nabo babeere bokka ebibiina kati ebyakolebwa byonna tebiina mulamwa omulamwa gujja genda gukula abasinga bonna buli omu yakola ekibiina okusinziira ku bizibu bye byayinawo ku olwo bano be bayingirira oli ebigendererwa by'abali tebabitegeera nabali ebigendererwa bigenda bizuuka buzuuzi nabo babizuula buzuuzi toyinza kugamba nti nno emyaka nga 6 emabega wabuuza ku pulezidenti wa NUP ngeri kijayagalamu ekibiina kye kifaanane naaba nga alina n'ekirowoozo ekikola ekibiina tikyaliwo so bino bizze bikula buki bikula bukuze edda nagambako abantu nti Dr. Besigye teyagendererako kufuuka pulezidenti naye yalangirira kuba pulezidenti okwewonya kooti maasho bamu ne bandaba bubi bomanyi bo balowooza nga tulwanagana ebbanga lyonna kubanga nze we neesimbirawo e Makerere kuba guild president yali w'amaanyi nnyo nga yakamala okuyita mu kalulu n'asimbawo mutabani wa Njuba kati ate bwe namuwangula so nitubeera nga tetukolagana paka era ffe tetwakolaganako so naye nabagamba nti okudikiralinga okwesimbawo yali ali mu kwewonya kooti maasho yali esaliddwawo olw'ekiwandiiko kye yali yawandiika so naye omuntu adevelopinga sentiment najja nga agikuza paka lwevaamu kyayagalira ddala ne bootuula nabo bajja bagerifayininga kati noono teyakeera ntya ekifo kye yatuuka n'aba nga kyayagala bwali bwa memba wa palamenti bino ebirala byajja bikula buki byajja bidevelopinga yasooka ne bimu nabutabyagala n'agamba naye so n'ekibiina nakyo kijja genda kifuna bufunyi ideological anchor chain kifune kuba bakugamba nti ddala kyali people power then abantu be bandibadde bakuba obululu kuba candidate bwebagala naye kino ate tosobola kubeera principle ate ng'omulamwa gwa people power lwaki bangi beewunyiza okuwa walukaga bendera n'oleka Seggona wabulira kiri mu public agadi naye ujje woono oteeke woono why are they raising so many questions kubanga bo bannayuganda bo gye balowooza nti bano gye balaga ate bo si gye balaga gwekimanyi nti nze nalowoozaako era naffe twadiscussingako wanedda nti ebibiina byagala kutwala buyinza bwa ggwanga kati gwe mu bikolebwa byonna gwe mulimu ekikulaga nti kino ekibiina kinaatera obutwala ku ludda oluvuganya tikisoboka kubanga ebibiina ebyali byetaaga okukwata obuyinza bw'eggwanga biba birina kukolera wamu ebibiina ebyagala obuyinza bwa Uganda biba birina n'okuddira abantu abali mu NRM ne bibakyusa ne badda ku ludda lwabwe naye kati tulina ebibiina nga bizimbye ebisenge binene bye bayita Chinese wall ali eri talina kulaba eno ali eno kukwata ng'olingiza eri bakubuza okolera ani kakati osanga omukulembeze w'ekibiina nga yeesimbye nawo kati gwe genda obuuze ba presidential candidate bonna abeesimbyewo ng'oggyeko president wa Uganda tekuliko ayina na simu ya mekomanda tekuliko era omuntu omubuuza nti kati radio neemala erangirira nti osinze
kati essimu esooka ogikubiraani kubanga tetulina ffe wano kuba wateekeddwa okuteekebwawo akakiiko tebibangawo wano naye kijja kubaawo nti assumption of office of the president's committee eteekeddwawo ani agikulira cabinet secretary bw'amala ogikulira essimu yeyo giyina kuba balina okuteekerateekera gwe okufuuka president tekigwa bugwi otherwise bajja kukulangirira wano emmotoka mwotudde ogigambe gwe vugavuga genda buusi yange oyagala kudduka tibagenda kukussa tomanyi kiddako ani asooka okukuleetera kyeke z'osooka okusayininga empapula z'osooka okusayininga amabaluwa g'osooka okusayininga executive orders ziba zaalinze dda kubanga gavumenti teyimirira so n'olwekyo bw'obanga tolina linkages mu gavumenti mu poliisi mu magye naye nga gw'ogamba abantu ku luno nkitutte kitegeeza nti bo balowooza nti ddala kyoliko naye gwe si kyokola kyoliko oli kubirala nnyo kyova olaba nti abantu babeera disappointed naye mubeera disappointed olw'ebyammwe mwe bye mulowooza bo tebabeera disappointed kuba bye balowooza bo byennyini bye bakola byebatambuliramu byennyini era bo tebanakola nsobi nukutenakola nsobi ateyina ebyo byennyini byekola ensobi yandibadde kukola ng'ebyo si byekoze akapande bano basoma magi okimaze okamaze naye twabagamba waliwo firimu emu nagiraba mu nnyonyi oba bagita AOC oba OCD naye ennyukuta zaalimu capital letters nga obusajja bunnasayansi bwayiiya ne bufuna ekisolo naye ne butandika okukiyiyizaako engeri gye busobola okukola inseminations ez'enjawulo okukijja mu karakita y'ekisolo ekirungi kye basobola okukozesa ng'ekyokulwanyisa kati bafuna ndowooza oba kibeeya bwe kityo bakuba mpiso bakola bino bagatta ne bafuna ekintu nga kikambwe ennyo kakati ne batamanya nti buli kimu kibeerako ne failed experiment oba experiment emu esobola okuleeta results z'otasuubira mwavaamu ekintu kati ate nabo bennyini nga antidotes ze balina okukozesa nazo tizikyakola ezo nga kitabuse nabo nga tebakyalina solution ku kyo bakyekoledde bagenda okulaba kiridde ono kiridde oli kiwaguzza kyongedde okugejja beyond ku sayizi gye baali basuubira nti gye bakitegekera kifulumye kitandise kulya bantu kakati neefuuka national disaster bano waliwo abalowooza nti bali mu kutondawo bayamba kutondawo kibiina era batondawo n'omukulu waakyo naye nze nina ekirowoozo nti baali bakola ekintu ekyabava mu ngalo kakati kitandise okulya kyekiri ekisolo kyoyogeddeko kyoyogeddeko ekitabuse kyatabuka kakati bo bennyini bano kye baakola si kyekyo ekiriwo tebategeera nti kijjako era enkya kitandike n'obbawo ebifo nga saawa ennya kiyinza n'obbajjako natunuulirako muganda wange Mwanga Kivumbi nemutunuulira ne mulaba nga era naye alina stress ekintu kye baali bakola si kyekyo kino kirala kyafuuka kirala ate kyo kikyamutatinga wakuyita kubakola kyoko okwekyusa kyokka kigenze mu karakita eyakyo yennyini eyina okuba ate kati yava ddamu bano kye baali bakola kyabatabukako kyabatabukako what can they do under the circumstances siboka fena ba intellectuals tulina kati okukolayo political party tuddeyo buto tukyanolinga politics where reason matters tubeere nga bwe tunaabyogera abantu either babiwulire batuwe obululu oba babutumme tutegeere nti eggwanga eno edirection gye likoze ki gye lisazeewo naye kwenya n'okwekweka mu byotali ekyo tekigenda kutambuza byabufuzi byaffe okay Seggona bwati bwasasuddwa tumubale nti agenze finito tewaliwo kirala talina kati asigadde kufuna tiketi katugezeeyo ekibiina ekya DF DP bwajja ffe tujja muwa naye ndowooza omanyi ewantu gye wabba akambe otyayo okusaba amawaate wagenda nako akambe wakabba ate kakati toyiza kubagamba nimwinayo ku matooka mawaate kati ewaffe aba atyayo naye ffe ate tuli open namudde nga yaganaga nti twabisuubira twabyetegekera era tulina ekyokuzzaako olunaku olw'enkyo olwokusatu mugenda kulaba tugenda kulangirira ati kakati olaba
omuntu ow'ekitone ekyokwogera aba n'ekitone ffe twali tulaba omupiira ku kyalo akavubuka akambadde lugabire ne katujeregera engatto ne kabula nozitwambula paka omusajja bwe yakagamba gwe ayambadde lugabire naawe oyogerera mu bantu ne kagamba laba ono emmotoka ezitudde ku kyalo kuno nga tezirina mipiira omanyi mmeka naye nze ne ngula omupiira ne ngusalamu lugabire n'oyogera ku nze kakati era kamusinga naye kaba koogedde naye okukkiriza kye koogedde kati kyo kiba eri ggwe ne mbadde nkusuubira okusaasira ku munno Seggona n'omusaasidde nnyo ne ngumusalira n'omusalira anti nze njogera mazima baakola nsobi okugenda mu bintu ebyo ffenna twalisobodde obigendamu naye nze ndowooza nti wateekeddwa okubaawo kyofiirwa ffe bagiyita doctrine of election mu mateeka doctrine egamba nti whoever accepts a benefit must not do away with the burden that comes with it tigwe bw'oluubirira okubaako kyofuna bwabawo ekizibu ekinaakiwerekera nakyo kigumire eyo ye principe ye doctrine eyo kakati baaluubirira okubaako engeri gye balondebwa kuba ogwo muyaga gwali instrumento mu kulondebwa naye bw'ogenderera okugufunamu kati ebizibu byonna ebinaaguwerekera nabyo bikole ki byetegekere so musaasira naye nga bwe mugamba nti naye ekyo era kyali bwe kityo. Is this betrayal? Kati ku paati ngeya Seggona nze ndaba nga yo betrayal afubye nga bw'asobola. Omanyi nno kankubulire mwami Kungu, mu Uganda eno enzibu school fees tezirabika, okusoma kuzibu, bw'okizuula nti wasoma nnyo oyita mu bugubi nnyo okulemberwa omuntu gw'osingako. Naye kati bo abantu tebakitegeera. Psychologically oyita mu bugubi bunene okukanya n'omuntu gw'osinga nti okumanya n'okutegeera. Kakati ekyo kyokka kyennyini kibadde kirina okumuweesa ekirabo ekya tiketi. Naga nti kati yakkiriza nti abantu basingako ate be bamutwala ate n'abagondera. Kakati ku paati eyiye bwotyo bw'omusaasira. Kati ku paati ey'abano ate nembayozayoza kubanga balaze obukugu nti basobola okwozaamu ba intellectual ba Uganda ne babakozesa bye baagala ne bakasuka eri, because that is dexterity and stoicism. Abo abaana gye boolesezza ndi bagezi ne bakwata ba intellectual ne babazanyisa nga bwe baagala. Ate obo bugezi kale lugezigezi mpuliriza kandi era nga njagala tumalize ensonga ya Honorable Seggona tule ku bifo ebirala. The other position ekyabadde a little contentious kyekyomba kwa parliament omukyalo wa Kampala wadde ne speaker wa KCCA Zahara Luyilika ne Shami Malenda aliyo twagenza kyaggwiridde nga basaze Luyilika bamutwali mu Makindye West ono ne bamuwa Kampala. Kino kyamagezi bakozeseza obukodyo ate ababadde eri kubanga bwe kiddayo wali abokaweddemu kakati nakugamba wano benajja Farukuntege kati oyo ye muganda wange yannumye David Musiri oyo ye simumanyi naye Alan ye nakugamba wano betwali wano bamulabisa nnyo ne bamwogeza ebigambo. Omanyi omuntu kuzanyisa empiki ne bakugamba ndi kati gamba jangu oyogere n'oyogera oyo yatusiba kakati ate n'omaliriza katolina kyofunyeemu tolina fallback position. Omanyi sisuubira nti ekyo ekintu oyinza okyerabira mu bulamu bwo. Omanyi bagamba nti embazzi yeerabira mangu naye omuti tegwerabira. Teguyinza kwerabira mbazi yagutema. Kati ntebereza ekintu ngana ngoyo kyaliko kyayitamu kati naye ndowooza nze kyovola basiva mu DP yange nze kubanga bannange omanyi mwami Kungu, let me tell you and I am going to be lecturing politicians. Obeera ne DP yo nga yeeyiyo okusinga ogenda mu bitali bibyo. Omanyi batugamba mu lukiiko olw'abannannyini bugaali nga batudde
gwe Adam bw'oba ovuga mmotoka ya kitaawo awo towetaawo kuba nno bannannyini bugaali naye bwannannyini bwo bwabwe kati gwavuga emmotoka ya kitaawo asiiyo awo tolinaawo katebe bakusinga bakusinga kuba balina ekyabwe kati tulina akagaali kaffe naye bano babadde batandika wano beekaaliisa batambula n'emmotoka ya kitaabwe tubagamba naye ffe akagaali ffe kaffe emmotoka ya kitaabwe kitaabwe yagisibye tewava ajjawo emmotoka yange awo nebadda ku bigere tumuyitako nga tusamba kubanga nze njagala nnyo okubeera omuntu atajja kulya kigambo kyange mbireeta mbisenge Kampala naye bahimiriyetinze nnyo abantu kakati bo bano engeri gye bamanejinze ekintu kya Kampala kyabadde yakigezi omanyi bw'oba oyagala ate bateeka ku minzaani bateeke ku minzaani n'engeri NRM gye yagabye obumyufu bwayo yo tiketi zaayo zabaddemu n'amasasi zabaddemu n'ekkomera ne pulezidenti abamu bayita ba idiot naye bano abaana bazanyisizza abantu ba intellectual nga pooni zennyini zino asajja abagezi era kati balika soka neweebikka piro ng'obulira obusungu katalina kyabbu naye ng'obwana obukuzannyiddeko gw'obusinga buli kimu kabanga nalabye n'ensereko segona ng'ali n'ejjinja eno ku rwale yasoose musajja baabaterawo n'akadaala awo ke bateekamu sente kalinga akabbanka ne basooka ate bakola kati awo empaka z'okuwaayo sente nnyingi mu kibiina byonna nga biringa biri ku tiketi abo abaana bazannye nnyo ebintu byabwe biringa bye baabatendeka nga tebannatandika bageze ekyenkaniddeawo nze kakati ate nze njagala nnyo bbawa credit okusobola okuzannyira ku bantu abo ku mutwe bagezi nnyo empaka z'okusonda ngoga kampeeyi nyingi tomanya olwo kati olaba tiketi eya NRM yabaddemu okwekuba amasasi n'okusimba mu mugongo n'okukola ki eno eyabano abasajja abakulu abaasomera ddala abamanyi obulungi nti obuyinza buli mu bantu ate ebbeeyi abo bagirinda nga abalinda ekizaamu za UNEB kati batolowooza nti no obwo baana basiru abo nze mbidde nenninda tiketi ng'ekizaamu tikakati minisita wa education abifulumye enkya byafulumye ekiro ndowooza abasajja nga bwomanyi basajja bakulu talina nakye yakoze ekiro kyonna kuba tebasobola kufulumyawo nga bakugobye tiktok abamu balabidde ku tiktok nti bifulumya abalala ku Twitter balinze nga balinda PLE oba UCE UCE omuntu omukulu ng'odo ng'alangiridde obuyinza okimanyi buli mu bantu ate mu bantu tolabyeyo nga babutwalayo ate ng'oli intellectual gwe nogaa nti abakikoze basiru si basiru abo baana so bakkiriza nti abaana babasinzizza ensomeka nnyo babasinze let them be humble by the way kati bakole ebiddako let them be humble because I'm also wondering abasajja bootendereza obugezi bo ekyabasubjecting sa ku process eno ne batagiwakanya wadde okwemulugunyamu paka kati olinda ebigezo bidde watudde ekigezo tebasoose kusomesa amaaki nga tomanyi marking scheme ye n'olinda bulinzi omuntu omukulu nawe n'otuula n'oddeeka nti kaninde ng'olinga alinda ebibuuzo okudda naye nga gwalinda abamu babasangamu ne mu palamenti so abo baana bagezi nnyo for me I credit them for their dexterity and stoicism bagezi era baganda bange mbasaasidde babagezi waddeko simple kubanga kulaba mubbi nga kirira n'akasimuko tokyalina kyakkola olekaana omubbi ate naye alekaana omubbi nolabirala nga abantu abayitako buyisi omanya nti akatutte kaba kagenze omanya oyo mugezi fe ebyana wano waliwo ebisika emmotoka omanyi olaba zino endabirwamu nga tozitaddeeko namba za mmotoka kati olaba ne boovuga zino emmotoka ezaffe era nazo kati batandika obubba niolengera oli mu jjaamu omwana najja bw'ati n'akasikako bw'ati omulabira ddala ng'adduka bw'ati oyo mugezi omanya nti akugezi waddeko akususeeko so I give them credit
on account of being brilliant over intelligent people. Okay, then I mean okutula ku bifebe munamateeko omulala atalutonze ye Samwiz wa Honorable Matia Mpuuga gyali kati oyo saategedde bawadde omusajja meta Sebina gwe bawadde simumanyi simulabanga nako Samwiz abaddewo nnyo wano ku nsonga Samu abadde yabawolereza oba kiddayo ku kiri kyogambye kya Ssegoneera kyekiri era bano abaana just gwe bawe credit kuba n'okuwoza mubawoleza nga tebabasasudde na ssente mumanyi mukolera kibiina eriyo ne gwolaba nga agamba nti tekyavuddeyo bulungi nga bwe twasuubidde naye the struggle continue n'omutunulira n'omugamba labooni nogaa kati ono bakyamugezi walako bajja na basituza balimise n'olujja lwa pate mujje n'enkumbi mulime kubanga ebirungi biri mu maaso Grand Master alina okusalawo kati olwo ensigo z'emmwanyi oba gold gwe baawa Grand Master n'ekibiina bisigaddewa kubanga abamu ku bano n'abale baawa milioni 10 milioni 5 bonna bagambye ticket card money ya mye kalas akati kubanga ozitwala ozina omanyi bino biringa bino bya nigina abantu basitula ekikopo agenda esowani agenda gigabira munne naye atwala azina bwati we bate batwala sente omwana nga atudde wali abatunulidde bwati bamuwe credit okusobola okubalinnyako bonna yabasinze ensumika okay NUP ogirawo amid the dissatisfaction mu abatafunye bendera kubanga obwedda ndaba abamu kubagiza kati wadde ndi wa NUP naye ono gwe batawadde kuno sikiriziganyiza na kibi era nja kuwagira ono gwe batawadde I mean where do you see this party now kati ekyo kidependinga ku actions of the state abantu abamu abo aboogera baagala kutulimba nti baawa tiketi eyo baabawulunda olw'okuba bo bali babaagala gwali muyaga yali celebrity panjandram ekintu ekyo kyajja buzzi muggundu ne gwe creating mu bintu nga bisatu ekyasooka nti twafuna ba voters abapya mu kulonda mu byobufuzi abaali tebabyetabangamu twafuna abalonzi nga bapya baali tebebyetabangamu ebyokulonda ne tufuna ne ba participants abapya nabo baali nga tebeesimbangawo kati abalonzi bano ne ba candidate bano baali balina gye beerondera n'ensonga ze babalonderako artist of the year award ngero ono bamulonda n'akola ki n'awangula kati ku luno for the first time yajja mweno politics nabana balonzi yajja nabo that is the first limbu era ne bamulonderayo naye ogwokubiri gwali acts of the state security agencies nti bwe zamukwata nga bwe zimuta n'afuna protest support bwe twakyogera nga abantu bakifuula protest vote naye kiri kirala kyanjawulo protest support oba sympathy support bamukutte bamutadde bambi mumute kakati ne kijja kigwa ku limbo eyokusatu eya opposition sentiment ebadde ebeerawo bulijjo nga buli lwe identifying nga buli lweraba omuntu alabika nti yasobola omusajja nga gyeyolondera bwetu bwe yali ewagira Sebaggala neeronda ne Besigye bwe yalonda Semwogerere mu 1995 bwe yalonda Besigye mu 21 bwetu bwe yalondera Besigye 26 oba kitegeera kati kwe baagatta new entrants kwe kulaba nti for the first time opposition yakavalingako region enamba so first time voters first time contenders begatta today ba first time voters batono abagenda okwegattamu abasinga kati balonda era wazzeewo ekyokuna kyembadde ndeseeyo nti tewaliwo competition wali okuvuganya kubanga President Museveni teyeesimbawo ye yali yeekwese covid era teyatambulako nga waaba anaagenda ku district agamba muntegekera abantu 5 ate nga mubakebedde era kye yakola n'atandika kukwasa bantu be ssente nti bazitwale mu bantu be bali 3 ku byalo
nga n'okumanya takimanyi nti tebakyaliyo. So n'olwekyo teyanoonya kalulu. So the competition was between nobody. Bano bejja ne beesimbawo, competition nebeera nga poliisi n'amagye be babonyaabonya ono nga bwe bamuta, abantu nga bwe banyiiga nga bwe bamulonda. Si kyekiriwo kati. Olwaleero atambudde emirundi ebiri, kati guno gwa kusatu okwetooloola eggwanga. Yasooka Myoga n'addako PDM, kati ali mu kalulu. Kakati kati yeesimbyewo. In fact kati alina fair share of support ne mu Kampala mwennyini. Fair share of support. Era waliwo n'omuntu omukulu gwe twade twegeyaamu wano. Musajja mugezi nnyo, mwesiga mu magezi. Gote kuba omumanyi. Musajja musirikale naye mugezi alina IQ eri waggulu. Nga mubuuza naye gwe mu kulabako lwaki President Museveni yeetawaanyize Kampala nga tete bamuwa. N'agamba nti ate kino akikolera mmwe n'abasuubuzi abalinamu ebizimbe na buli kimu. Singa takikola kutereeza bantu ne beekalakasa bajja kwokya byammwe. N'olwekyo namwe alina okukola, ababoda n'abakolera, enguudo n'azikola, ab'obutale n'abawa. Ne kibanga eky'obululu kyammwe naye tewaliwo kya criminality. Ne ngamba banaye abasajja abagezi gye bali. So mu ideas bw'otunulira ebintu ebityo, kati President Museveni omurankingira waggulu. So omuntu alowooza nti bigenda kuddamu nga bwe byali. It can only depend on actions of security. Ne bwe kitambula nga bwe kiri. Kakati gwe bakubuulira bubuulizi nti candidate gundi ali gundi. Naye si bye bikubeera ku mutwe. Era nakubuuza. Nga siraba nnyo bugumu mu kalulu kano. Nga bwe kyali at least mu 2021. Poliisi bw'etabireeta terijja kubaawo. Ate era obunkenke sinawe mbulaba. Buliwa. Okuba olukuŋŋaana lo ne bakuleka ne luggwa. Era nalabye ne poliisi nga eraga poliisi wanna yagenze n'ekwata footage n'ebifaananyi by'abamu ku beesimbyewo. Teyabakozeko fujjo naye yabakubye bukubi bifaananyi. Kati yabitulaze ng'abamawulire naga nti kakati olaba bano batyobodde amateeka gafuga ebyokulonda, rather ekkubo. They violated traffic rules. Tebaalikoze bwe bati, tujja kubakwata olulala. Naye nga wali bwe kyabadde kigenda mu maaso tebaabataataganyiza. Eyo bwe kigenda bwe kityo abantu bagenda kufuna fair assessment. Ng'omuntu bamulonda kubanga yakoze, omuntu bamulonda kubanga asobola, naye tebamulondera ku just mboozi obsessive narratives. Ani abalira poliisi ku luno? Naye yandyongedde n'abala obuzibu babalamu katono ne balekeraawo. Nze era ebbanga lyonna mbalinda ndaba bayinza okubyonoona naye bwe batabyonoona bwe pa. Kwa omanyi ebitongole bino ebikuuma ddembe bikulemberwa abantu bagezi. Bonna tewali goyisaamu maaso. Emirembe gire gy'abakaziini baani jaggwa. Abantu bano bonna basomya, ate basomedde mu bweru. Baasooka wano, baasooka ensiko ne badda wano ne badda ebweru. Zonna zaatandika nga study groups kati. Froyadi ani ne zifuuka kada courses ne bayingira amagye bulungi ne basomesebwa. They are very brilliant. Lwakuba kati ffe olwokuba bo tebabeera ku maleediyo, tebabeera mu zi conferences, tebabeera mu ki, omala ku interactinga naye n'ogamba abasajja bali solid. Oyina abasajja b'oyina nga ne gye tusomedde babadde babeera ku high ranked. Nti baafunanga first class ono n'afuna kino. These are very brilliant individuals. Kakati babala buli kye bakola babala. Yes. State kyeyinza okwewala kiri kimu singa beewala eŋŋambo n'okwekuba chemical. Within themselves. Kuba ebyo bibaleetera okukola bye batandikoze. Bibaleetera okwagala okukola muzeeyi by'anaasiima, ono by'anaagira, ono kakati ekyo kyonoona system. Naye singa babalekera obuyinza bwabwe ne butambula, eno Uganda ebeera ejja tunyumira. Tuyinza okugenda mu kalulu. Kyekino Mao kyeyagamba President nti this is going to be the most quiet election. Bamwetika. Ye yagamba teyagamba mu silent election. Ye yagamba quiet ngera bw'ogambye. Ye yagamba waliwo difference wakati wa silent ne quiet. Quiet gw'okyekolera. Silent baba bakikukase. N'agamba nti ate n'ekirala nze ndi kiwuugulu, nakolanga kiwuugulu. Manyi mu Buganda wano ekiwuugulu bwe kikaaba eyo sayini etegeeza nti wajja kufaawo ki omuntu.
naga naye todda mukutta kiwugulu si kyekitta kakati muye yajjanga kiwugulu naye mbw abantu ne baagala batte ekiwugulu waliwo alemeddeko agambe naye gwe tuli wa nuupu gwe ndi wa DP naye nuupu bwekola ebirungi mba mbyagala bwekola ebibi nga mbibagamba ne DP bwetyo ne NRM bwetyo so twetaaga okuba n'eggwanga eritegeera nti obukulembeze bwa bwina kubanga buyamba abantu si kuyamba ffe ababeera bakulembera n'olwekyo tutunuulidde ebyokulonda tubyogeddeko tetubimazeeyo naye ebbanga lyonna tugenda kudda wano tulabe nga tumaliriza ensonga sebo tukwenza Amin. Honorable Dr. Fred Mukasambidde bwe tubadde olunaku olwaleero sebo twebaza kadde ko tuddamu wiiki ejja ku lunaku lwerumu.